Kale wona osinzira okubeera nga otulaba mawulire gannaku olunaku olwaleero tukeeredde mu mawulire gannaku aga munnabyabufuzi munnamateeka abadde agasoma omuwala Namirembe nja muyita muwala kuba abadde akyali mwana muto Namirembe Angela avudde mu bulamu bw'ensi abagoberera People Power nga yakatandika y'omu ku baali bakulira abavubuka era y'omu ku baali ab'amaanyi nnyo mu People Power nga yakatandika NUP bw'ejjanga ekibiina ky'ebyobufuzi ndowooza ye n'akutukirako awo. Nyina omukulu agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo y'omu ku baali mu People Power obudde obwo era Namirembe ye ng'omuntu abadde amumanyi ate wanatuwuliriza olaba ebifaananyi ku mitimbagano ebitambula eby'omuwala omuto ng'ataddeko obugalubindi. Omuwala oyo yafunye accident kigambibwa saidi z'emmenga awo olwaleero bamubise nti avudde mu bulamu bw'ensi. Tukwaniriza musabuze ku bantu tutandika okwogera ebigambo. Mmwe mwenna batugoberera ku SMS Media amannya Semaisima. Obwa omukulu agenze n'ayanjula n'agamba nti abaaliwo mu People Power eringe ekyanyinnyitira ekinyusa ekyo nga tebannaba kubeera nga ebyobufuzi by'okugabana ssente w'omusolo nga tebinnaba kuyingiramu twali kitole era Namirembe Angela mbadde kyaliiwe nnyo oba nali kyaliiwe nnyo mu kaseera ako ng'ate ne mukati waafiiridde mbadde ndi kyaliiwe. So Namirembe Angela tusoko tubulire yani Namirembe Angela abadani mu kaseera ako aka People Power y'omu ku bawala abato abagezi ng'essaawa zino tubayite bashamimu nambasa kubanga tetusobola bwe twogera ku mulembe ku ssaawa zino tuba twogera ku NUP nga twogera ku bawala abato abalina vibe abagezi betulaba mu future y'okutambuza ebyobufuzi obulungi tetuyinza kulemwa kwogera ku nambasa muwala oyo agenda kwesimbawo Bannalukwago kyansanyusa nnyo nti babawadde kaadi era ezo kadi tebakola nsobi era omwana oyo tumwagaliza okubeera sipiika mu lukiiko lwa KCCA era yes musaba yekkiririzeemu agenda kubeera sipiika mwana oyo mugezi nnyo. So Angela Namirembe mu kaseera ako mulabe nga bashamimu nambasa era y'ensonga lwaki mu kaseera ako mu People Power yaweebwa okulembera abavubuka bayuufi wano mu Central Buganda. Essaawa zino ekulemberwa omuwala ono gwe bammye kaadi eyabadde mwannyinaze Soto eddira gumu Silivia Namutyaba kati ekifo kyalimu kyekyalimu Namirembe Angela era nga bakola ne Zaake ku lukiiko lw'abavubuka. Zaake yali akulembera olukiiko lw'abavubuka kati Namirembe ye yali owa Central n'abamu Eastern Northern nga nayo waliyo abake abaayo. So oyo ye yali Namirembe ye yali Namirembe Angela. So twakola nnyo mu kaseera ako ffe twatayika naye twagenda e Masaka waliwo bano abavubuka bakibuka Moses agenda kwesimbawo wano Kimanya Kikabonera eyo kadi nayo tebakoze ensobi kuba yali agigwanidde meya Kimanya Kabonera onatambula ne Senyonyi webale nnyo ayinga PA yes bamuyita Moshe Mwogerere agenda kwesimbawo ku meya Kimanya Kabonera ye Kimanya Kabonera waliwo babeka mani. So twakolanga entuula meeting ez'enjawulo nga tutambula ne Namirembe Angela oyo. So nkulaga nti nali close naye natuuka by time nga nzirukanya n'emikutu gye. So tubadde ba mukwano era mpulira nguddemu ekiyongobero tusanze wali ku gate nga ndaba ng'amaanyi gampedde olinga awunze otambula odaga tulaba okumanya abatulaba nti Namirembe mbadde essimu enkubiddwa okumbikira Namirembe nze sikyali wa NUP naye essimu enkubidde evudde kulaale za Kyagulanyi kubanga bakimanyi nti Sema yali mukwano gwani gwa Namirembe. Kati nkulaga how close bwe tubadde nti olaba essimu eva kulaale nga tetukyawuliziganya na bali kulaale nze siwuliziganya na bali kulaale naye essimu evudde kulaale nenkubirwa nembuuza Namirembe afudde era mbadde nvuga emmotoka nsoose nempakingamu eddakiika 10 nga mpulira n'entegetege zinkoze eki zinfambye. So nkulaga how close Namirembe nti twali close era nga buli omu akimanyi nti Sema ebbanga lyonna Namirembe bwe yamala okubeera ow'abavubuka yajja mwana muto nga yakamala mikaaga butereevu mu kaseera ako yali yakamala mikaaga era Namirembe oyo senga ayita
omubaka Betty Nambooze sengawe family eyo tata wa Namirembe muganda wa Nambooze era omwami tata we yawanganguka ali Bulaaya gwe bayita Kiwanuka Semagulu eziti Semagulu Kiwanuka omwami oyo yawanganguka olw'ebyobufuzi era omusajja oyo sapota nnyo okuviira ddala bannabyabufuzi bonna opposition Dr. Kizza Besigye oyo bamumanyi teri muntu ayagala nkyukakyuka nga mwami oyo so ye kitaawe era kekakwataako ebbanga lyempangadde naye nti bwe yali yakamaliriza yasalawo n'addayo n'agenda ku LDC n'asoma amateeka bwe yagasoma awo abatulaba mu People Power avaamu nga tebanaba kufuna NUP abuuka mu mbeera eyo oba naye abuuka after NUP yali baali bamaze abuuka NUP ejja ng'eri mu pipeline kati Namirembe awo we yafulumira obutakkaanya saategeera teyabikunyumiza saategeera obutakkaanya bwe naye yafuna okunooma ng'omuntu n'agamba n'avaayo mu mirembe ewataali kwogerera gwe wali okyaliyo butereevu nze nali nkyaliyo nga sinnabuuka gwe wali wa social media butereevu nali mpeereza n'ekyoto gwe wali waweereza yes semayisima ekyoto yes so twakuba struggle eyo yonna mpaka nze neebuusiza wano after 2 okulonda ngenda okulaba abasajja abaatugamba nti ate nga ndaba leader of opposition ndaba bigenze mu byanfuna so nga ate People Power eri teyali ya byanfuna mu kusooka abasajja babagamba batya twali byakujjako Museveni bya ddala ng'okuba live n'obeera ku live okuba ku twali byakujjako Museveni bya ddala ye yali Minson yakujjako Museveni bya ddala People Power kyali kitegeeza kujjako Museveni se kibiina we kijja mufunye leader of opposition obukiiko awo ng'omuntu ali emmere eyokya omanyi abantu abali emmere ennyogoga tebasobola kutegeera bintu ennyogoga abali ennyogoga omuntu bw'ali amawolu tasobola kutegeera bintu bino muzannyo gwa politics twebuuza nti omusajja eyajja atugamba nti bino byakujjako Museveni ate atugamba nti Kyagulanyi ffe yatuyita n'atugamba nti ente tugikutteko ekitundu kati katusooke tunyweze kino tulwanire ekitundu ekikola ki ekisigaddeyo ente tugikutteko bweba nte tugifunyeeko okugulu kati katulwanire kyali kitegeeza ki nti guno omunyago gwo tumaze okugukola ki okugukwata ekyokubiri ebimu ku byammalamu amaanyi batandika otuwoza ffe tuva mu kalulu nga tugamba nedda tetukkiriza nga tuli tuti n'okulayira temulayira tetukkiriza nga kijja kitya nti tetuwangudde nti Kyagulanyi si ye pulezidenti nti biganye so nga naye tugenda okulaba nga batuwoza buwoza meeting zaatuulanga emagere naye nga ebigambo ebyogerwa kukakkanya era abaana abo bamachete abali mu kkomera machete bino mbyogera mu maaso ga kamera abo abasajja balina akakwate kukakwatibwa kw'abamachete kubanga abaana abo baali serious omanyi obuzibu obwali mu People Power n'embeera eno eyagendawo ng'ebyobufuzi bimaze nga NUP emaze okujja n'okulonda kuwedde fe bafuutu soja twali serious nnyo mu kujjako Museveni okusinga abakulembeze abaali batukulembera kati abaana bano abali mu kkomera bamachete Olivia baagenda ne basukka nnyo okubanja ne baba serious nnyo kati bano ne bagamba bano bagenda tulemesa omulyo gwaffe so abaana abo mwenna abali emmere eyokya mulimu setup okukwatibwa kwabwe baali bafuukidde abakulembeze b'NUP ekizibu nga badimandinga nnyo anti bwe wadimandinga ennyo ng'ogamba bino tebisoboka tetwajjamu ono politics wa bulijjo bino twali mu byaddala nga bakugamba kati gwe kiki kyoyagala okukola Museveni aveeko naffe twagala aveeko bakugamba tuwe pulaani gwe Museveni ogamba avaako tuwe pulaani so abo abantu bw'oba oli emmere eyo kyaggwe wenna ndaba wali abaana abo abali mu kkomera ekitali abamachete abakyalemeddemu ne bana abakkiriza baveeyo waliwo setup era abandaba abali obwo bujulizi oba n'abandaba abakimanyi bakikola ki bakimanyi so awo ffe twebuusa kati omugenzi Angela yeeroddenga yeebuusa ye yali yeebuusa ye yatusooka n'abifuluma tiyakuba na campaign bwe manzi jukira bulungi yafuluma campaign
tetunnaba kugenda mu campaign yenga amaze okulaba ye yali amaze omanye abantu abo abaddipi ddala kakongoliro omanye nze ntya nnyo omuntu gwe bayita eyayitako mu UID munnabyabufuzi yenna eyayitako mu UID mulaba edduka balina ekinyusi ky'ebyobufuzi kye babagamba omanyi politics waliwo ono ow'okungulu naye waliwo politics oli ow'omunda abaana ba UID abo bamanyi politics ow'omunda bamanyi ekinyusi ky'ebyobufuzi ebyobufuzi bino ebyokungulu babizanya naye waliwo ebyobufuzi ebiri munda bye batakugamba so weetaaga olya emmere eyo kya okusobola okutegeera ebiki ebintu nze bankwatako kati nze olwakalangala naluwona naye ate waliwo lwe batuyoola ewa Chairman Nyanzi ekyo ekikwekweto kyatwaliramu n'abeewa ne Nakasero kyakuŋŋaanya abantu balinga 7 kati nali nkavalinga ne bansena piki yange ne bagindesa kamera ne baagala ojjeje essimu ne bagitwala ne batuteeka oba Buganda Road Court awo ate bya people power kwambala bya people power kusanga bya people power balinganga oyambade bya people power nali nnomu ne kadi nali nine ya mawulire eraga nti ne munene bali tebaagala kumanya ebyo toyinza bibuuza bali tebaagala kumanya so tuddeyo ku Angela ng'omuntu gw'obadde omanyi munnabyabufuzi omwana omuto omuwala omugezi Bannayuganda bagenda gwenga omuntu abadde mukwano gwe kiki kyogenda osinga omujjukirako obutekkiriranya teyali teyekkiriranya kitegeeza bwe yamala okulaba nti tebigatta n'afuluma kitegeeza abadde mugezi ngenda mutendako obugezi kubanga si byangu nnyo byakubitegeera ekyokubiri abadde mukyala mugezi kubanga tosobola kusoma mateeka ng'oli muje ekyo tekisoboka weebale nnyo abadde smart so oye Angela mu bumpimpi twaddamu Angela awo nga bw'omanyi embeera bino omanyi obiraba bino ebya people power buli lwolaba oli avudde omanyi people power erina mentality ebiseera ebisinga bw'oba totegeera nnyo oli bw'agamba nti nno nze bano mbakubamu ebituli banaajoyininga era Angela netusooka ne tubeera nga tetukyawuliziganyaamu awo twafunamu break tuddamu okukwatagana nga Kyagulanyi akoze character assassination ku Mathias Mpuuga Nsamba wano ku 5 biki webale nnyo ku nsonga z'ebitaano tuddamu tukwatagana Angela bwagenda n'afuluma people power yasigala akyayogera ku byobufuzi butereevu mulwatu mumpolampola yes kubeera ne TV zibadde zimukyaza zigugudde TV ezo zaaliwo TV kuba mukaseera ako namuwerekerangako ku TV era bw'ogenda okulaba bw'omusaaki nga kiripu ze gye ziri ku TV bafuna bulungi so bwe twayawukanamu awo katono tuddamu ku Kyampuuga lwaki tukwatagana kubanga nange nali mmaze okwebuusa nti ono aliku asaanyawo munne lwa self interest alina biruubirirwa bye talina gulawundi kwayimirira era nga bwe mulabye wano bwe beekubye omupiira gwa iPod ogamba nti tolya ssente ya muwe wa musolo ye tajja kulya ssente iPod malya nsimbi ga muwe wa musolo abagamba mwe mulidde ssente za Museveni mwe mulidde ssente za ekibi tewali ssente ya kibi tewali ssente ya Museveni ne opposition ruling party ne opposition na buli omu basenyonye mamotoka ge bavuga convoy ezibatambula bonna balya ssente ya muwa musolo ruling party ekola ne opposition okutambuza eggwanga Uganda ebyobufuzi bikoma mu kalulu kasito okulonda kuggwa era nze mtunulira musajja ono Kyagulanyi ayogera ebigambo nze n'ensoberwa ngaffe nkugambye abali emmere eyo kya abeebuusa ayogera ebigambo n'engamba naye ono omusajja njaye yemukubye ate baatugamba yagivaako kati omuntu n'akugamba nti iPod malya nsimbi ate n'amala n'akugamba nti kati nzaagala muzimpe nzirye era abadde azifuna ssebo webale nnyo nanti olw'okuba bo baateekawo kigambo kye tuyita okulabisa kati Mawu yabalabisa
bo babadde balabisa kati ne Mawuuna agamba nange kambakole ki kambalabise kyovula babaleeta etteeka eryo ne bali advancinga waliwo tangambye bwe mukwatagana ne Angela omugenzi kati Angela mukwatagana mutya ku Kyampuuga nkugambye tukwatagana na Angela okulaba olw'obulyazaamaanya Kyagulanyi bwe yali akoze kwani kubanga nkugambye ebyobufuzi byakweyagaliza ebyobufuzi tewali kirala ebyobufuzi kulya naye ekikulu olya nani anti teriyo muntu gwe baliira ngamba gwoli naye ku lusaniya kyekikulu buli omu ayagala kubeera kamanda akulembera olusaniya olwo alulagira okitegeera kati ono lwonna ayagala ye buli gwe yeekengeramu Kyagulanyi buli gwe yeekengeramu nti ono ayinza okunfuukira ekizibu ku lusaniya lwange ayinza okwagala nti ate batulabanga ffenna abaduumira ayina kukuba lukokola novaawo kati so twalaba obulyazaamaanya bwe bakola kuwa ekitiibwa Mpuuga kubanga ssente ebitaano bye boogerako byayita mu paalamenti kitegeeza nga ne Angela agamba nti bano abantu kye bakola kyali kibi tuddamu tukwatagana ne Angela era twaseka nnyo okuddamu era in fact yali reunion abantu ffenna nga bwe twali waliwo eke rapid onfuna bulungi eke rapid naye yali wa kamera butereevu bano ye balukumani Kampala balagawa gye bali nabo bakita mwe bali mpola naye nga bw'omanyi embeera kukwata ng'oyinza obutayimirira independent kukiteera ddala naye nabo amazima yaddukayo nabo yadda ku mirimu gye naye kati bonna bakitegeera nti ebyobufuzi malyanki nsimbi bya kiyaayi bya kifere okitegeera so Angela tuddamu tukola ki tukwatagana tuseka nga twali twayawukana ofuna bulungi era lwe tusembyeyo lwensembye okuba nti abadde asoma ebitabo nga wemanyi ebyaloya biwuuba owekitiibwa Mpuuga lwabadde wano Maliba Garden yali ali mu kiraasi nga balinayo pepa yatusanga obudde tunaatera okuvaawo ne tutuula ne tunyumya isema ng'ali ne mukwano gwe ne bajja ne tutuula waliwo muganda wange Jofule Mutalya eyasalawo abo bonna twalinga wamu yegwe era muva mukubira essimu amaziga gamutulukuse agambye kiki kino ku ssimu so eyo yembeera Angela tuddamu tukola ki tuwuliziganya naye olw'okuba abadde kati asoma ate nange ebyobufuzi si kyabirimu fule wano si kyabirimu wano ku kamera nzija mbuuse ku bantu mbaliise ku mmere eyokya babeere nga bakozesa omutwe gwabwe bakole ki bategeere okubeera fuutu soja olaba wadde n'owekitiibwa Mpuuga era kabeere ye era naye ebyokugenda mbeere okumpi wali nti balinayo meeting era nabyo sibikola ki kubanga siri part of that crew erina okubeera neekolera mirimu gyange naye ate tekiŋŋaana kuvaayo kutangaaza ggwanga abo abaana abali eyo babuuke kati ekyo kye nasigaliza so yembeera eyo naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya Angela Namirembe mwe mwenna diaspora mumumanyi wano e Uganda so ennaku nyingi so njagala kuva wano nziruke kubanga yafunye ka accident emmengo muno ate era mu abadde asula erya bodo obimanyi omanyi waliwo obuvune obutalabika naye nga nte bukosezza so yafunye accident yesterday ne bamutwala mu ddwaliro sofa amawulire nange akagereke gali nti nno galabye gabuutikidde bubuutikizi gannaku gagudde bugwe sinaba kugazalinga information naye wabula kyentegedde nti yafunye accident emmengo ate era abadde asula mu ki mu Mmengo ne bamutwala Emmengo mu ddwaliro era abasinga obungi omulodi w'ekibuga Salongeri Yasi Lukwago ya breakings amawulire ago kubanga babadde nabo kulozi kubanga kitaawo oli Male Kiwanuka era Sanko yeeyo nga bwolaba bannambooze ba Lukwago bali in touch era kyovolaba nti ya breakings eggulire eryo era abasinga obungi bonna kwe balabidde oyabise Angela Namirembe naye nga tusaaliddwa nnyo omuwala omugezi omuwala omuto kyannaku nti tayirese mwana kwabadde talina mwana muto abadde akyasoma nga bwe nkutegeeza bwe kiba ekinene nnyo alabika abadde ayingidde buyingizi myaka gye nga 24 oba 25
bwe kiba ekyamaanyi. Mawulire si malungi. Wonna osinzira okubeera tugendako maano leero ku lw'ensonga eyo. Ndowooza kati bw'ova wano ngenda Mmengo mu ddwaliro. Yes, kulaba Mmengo mu ddwaliro. Njagala kugenda kati kulaba mbeera akyeriwo. Kale tujja kwongera okwogera ebigambo ku nsonga eyo. Wonna obadde osinzira okubeera ng'otwala amawulire geego, omuwala munnabyabufuzi, omukazi omugulumivu, omugundiivu, omugezi, omuvubuka omutenvuumuulo abadde asinga okwetaagibwa mu kaseera kano. Avuddewo accident yagifunye olunaku lwaggulo, abamutute mu ddwaliro sanga mukaaga ez'emisana. Ogenza otuuka olwaleero bubuno saawa 4 ng'awedde. Tumusabire Katonda mu ekimule ky'emirembe n'ekitangala eky'olubeera kimwakire akuma atakumira mpeera. Era nkakasa nti okuziika pulogulaamu bw'eba ekoleddwa ayinza okuba weebutambala sayidi awo. Era jjojjuze kuba nali ndaba jjajjaawe yamukyalirako, so nali njagala nno nagenda naye, so naku nnyo naku njereere tujja kuba abantu twongera obbategeeza pulogulaamu nga abaana ababagigoberedde. Era personally nina okubeerayo sobola butaziika ku Namirembe Njera kubanga abadde kyali wange. Tweyanze nnyo, tweyanze gaakuume atakumira mpeera.